abaddusi abasoba mu 7 nga basinga bali wansi w'emyaka 18 beetaye mu kutendekebwa okubadde makerere nga kugendereddwamu okusunsulamu abaddusi 45 abanakola ttiimu y'amasomero enakiikirira eggwanga mu mpaka z'amasomero ez'enjawulo ebweru w'eggwanga. Bamusayi muto bavudde masomero ag'enjawulo era nga bakuŋŋanidde ku kisaawe eky'omupiira ku ssettendekero enkulu e Makerere. Bavuganyiza misinde egy'okwegezesa omuli meters 100, 2 meters 4 kosa meters 8 nga banasinga bannaabwe batunuuliddwa okukiikira Uganda mu mpaka z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika ezigenda okubeera mu ggwanga erya Burundi oba Rwanda, ez'abali wansi emyaka 15 ezinabeera mu ggwanga erya Brazil kosa ez'amasomero ga Africa n'empaka endala nnyingi. My expectations are mostly in UAF games, Uganda Athletics Federation, where there is Youth Commonwealth Games and under 18. And World Champ is also there, so I'm targeting those games for this year. The race hasn't been bad because we had just started the camp, and last year when off season, but now we have come back on the season and we have just started the season. Though I have not made that time, but I know as the training continues, I'll make a better time. I won in France and I became the 3rd, but it was for the start. But for now, as I've seen, athletics isn't easy. With time, I'll be achieving a better goal than that, winning a bronze. I got a silver. Okay, for this year, I plan to also perform well to improve on my speeds so that I should manage to be number 1. Omu ku batendesi b'abaana bano Rafael Kasajja agamba nti abaana bagenda okusunsulwamu bakuddamu okuyitibwa mu nkambi endala mu mwezi ogwokutaano okwongera okuboogiwaza. Ekiseera kye tulimu kya kutendeka bano abaana, si kya competition, naye ka competition tukataddewo lwakuba twagala kulaba kye tubadde tubatendeka oba kituukiriddwa mu bulambulukufu bwakyo. Ne kye tutunuulira mu maaso kino kibadde kyakwetegekera baana bagenda okubeera ne competitions next year eza international schools eza ISF ezigenda okubeera mu bifo bya njawulo. Tulina categories za mirundi 2 ez'abaana wansi wa myaka 15 n'ez'abaana wansi wa myaka 18. President wa Uganda Secondary Schools Association Justus Mugisha atutegeezezza nti okutumbula ebitone by'aba musayi muto kyakubayambako okulaakulanya omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga Uganda. You know, for us to perform very well in the future, we have to start young. And starting young, that means we have to go down, not even under 15, but maybe under 9, under 10. And that means we need the cooperation of the primary schools. We need the cooperation of the association for the primary schools. And that's why we are working together with them. The truth is that we received money from the government of Uganda for talent identification and development. And for talent identification, we have identified a number of students who can be very good.